Olwaleero Paalamenti etudde bukubirire okuteesa ku njaleego y'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ababaka okuva mu kitundu ky'Etteeso ne Lango nga bakulembeddwa mu mbaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Ekkumi Monica Modeng baweereddwa akadde okuleeta ekiteeso ekisaba Pulezidenti Museveni okulangirira akaseera akakatyabaga mu ggwanga olw'enjala eriwo. There's no food, there's no nothing. And I think we are in a state of famine. Some people eat termite, and you can find what it takes to gather a kilo of termite so that you can just satisfy it. Bano bawagiddwa ababaka okuva ku njuyi zombi. I was requesting government to waive off taxes of 6 months. About food, yes, we are good. We are just about to oil from the ground. It's good, but you cannot help it without your people. Kati tuva tugamba nti buli omu asobola kuyamba eggwanga lyaffe aveeyo kubanga abantu bwe batubalina ssente tebalina mmere ffe members ba Parliament bafuna ebizibu. Wabula minisita avunaanyizibwa ku bigwa tebiraze Hilary Onek ategeeza ababaka nga bo beetaaga ensimbi endala obuwumbi 123 okugabira abantu obukadde 5.5 emmere okumala omwezi gumu n'ekitundu. In order for the Prime Minister to feed the population in need of adequately for the next 1.5 months, if we calculate it according to the 1 kilogram per person, we need additional 123,750,000. Kyokka ababaka bamutadde ku nninga annyonnyola ensaasanya y'ensimbi obuwumbi 15 ezasooka okuweebwa minisitule ye okulwanyisa enjala. Mu kulwanyisa enjala gavumenti eriko ebitundu gy'esindisa omuceere kyokka omubaka wa Arun North Odonga Oto alumiriza abamu ku bakungu mu minisitule y'ebyensimbi okubeera amabega w'amakampuni agaguza minisitule y'ebigwa tebiraze omuceere guno. Simanyi owners ba companies zino twakola decision okuleeta prices wansi okuyamba omuntu wa bulijjo okufuna omuceere ku ssente za wansi. Kinajjukira nti omuceere oguva ebweru w'eggwanga gwagibwako omusolo mu mbalirira y'omwaka ogujja. Ebitundu ebisinza okukosebwa enjala kwe kuli Acholi, Lango, Karamoja ne Teeso nga ne mu disitulikiti ezimu abantu balya nkuyega okubeerawo. Herbert Ziwa, NTV ya Kawungeezi.